Nyongera maaso n'okubanga mbalamusaako mmwe mikwano gyange abeekumira ku UG Updates TV mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo naye wenjogerera essanyu n'okubujaana limutuulira n'essanyu lyonna lye twogeza omutaka yayingidde dda ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Donald Lwenda Mutebi owookubiri yatuuse dda ku Namulondo ye era kati atudde alamula ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Era gwe yenna abadde atubanja kabaka aliwa kabaka twamuleese dda kabaka yatuuse dda mu ntebe ali mu ntebe alamula gwe muganda wange ali ku Buganda yatuuse dda Obuganda alamula gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates. Wenjogerera Obuganda buli mu kujaguza buli mu ssanyu bukedde kusanyuka kujaganya kuba mbuutu gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Omutaka yayingidde dda olubiri wenjogerera. Mukwano gwange nkutegeeza gwe atanakubanga osubscribinga genda maaso n'okubanga osubscribinga. Baganda bange mbaagala nnyo abatava ku mayengo ga UG Updates TV. Oluvannyuma lwa kabaka okumala ebbanga eryetoolodde ng'ali mu buwaŋŋanguse ng'ali Namibia nga yeeyo gy'afunira obujjanjabi ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Gyo twalabako abataka abagenda okubanga balondoola ensonga ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda bagendeyo bamwekkanye balabe ali mu mbeera ki we baakwatibwa era tewali yaganya na kutuuka wadde n'okusemberera ku kabaka gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga kigambibwa nti nno bano baali bagendayo oluvannyuma lwa Buganda okubanga bumaze okubanga bukyankalana nga balidde obuwuka nga babanja kabaka waabwe tebamulaba. Babanja kabaka waabwe tewayira mawulire gavaayo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kaakati nno kabaka yakomyewo oluvannyuma lwa Namibia okugaana okwextendingawo viza ye kuba Namibia okusinziira ku minisita wa affairs mu Namibia yagambye nti okusinziira ku international law n'amateeka agatutwala n'okwetoola Uganda n'ensi yonna tetugenda kubanga twongezayo viza eno olw'ensonga nti nno abantu abamu abakuva mu Uganda ne mu Buganda batandise okuba nga beekalakaasa ekyafekitinze nnyo security yaffe. Beekalakaasa olwa kabaka waabwe bangi batandise okukola demonstrations nga babanja kabaka waabwe ne bagamba olw'enkolagana ennungi eya Namibia ne Uganda n'obwakabaka bwa Buganda engeri gye babwagala ennyo ne basalawo nti nno tebagenda kubanga beextendingayo visa ya Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi II. Jjukira nti ennaku 9 zibaali bamuwadde ku visa gye yalina zaali zimaze okuggwako kati ng'alina kukola extension asobole okubanga asigalayo ng'afuna obujjanjabi. Tetutamanyi oba yali afuna bujjanjabi oba yali akwekweddwa oba waliwo ensonga endala eri emabega waakyo neffe kye tumanyi kye batugamba nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yali agenze kufuna bujjanjabi e Namibia. Kakati nno oluvannyuma lwa Namibia okugaana omwongezaayo visa ye okwextendinga visa okugirenewinga kakati ne basalawo abeere ng'akomawo ebutaka ku Buganda era wenjogerera atudde mu ntebe ye alamula. Kabaka yatuuse kiro kikeeseza olwaleero era nga yanoneddwayo ku kisaawe ne Katikkiro Charles Peter Mayiga eyakuvuze obukolokolo paka mu Lubiri e Mengo. Lwaki kabaka yatuuse kiro ebyo namuyino byebuuzaako wadde tebannatugamba naye ndowooza badde bagezaako kubanga basayirentinga amayengo agayinza okuva mu Buganda okugenda okwerekera n'okusanyukira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ng'akomawo ku butaka. Kuba jjukira nti nno ebbanga liri eriyise emabega wabangawo ensonga west nga kabaka alina gy'akyadde waba akomawo enkumi n'enkumi z'abantu zimulindira ali ku kisaawe n'embuutu ne zivuga ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye ku luno tetumanyi nsonga lwaki kabaka bamukukusiza bukukusa okukomawo ggwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Naye nga ensonga weeso we ziri bingi by'osaanidde okubanga olowoozaako lwaki kabaka aba anonywayo Charles Peter Mayiga, lwaki ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda aba bamukukusa kiro, lwaki aba atuuka kiro. Kuba jjukira nti nno nagambye nti nno yatuuse mu kiro ekikeeseza olwaleero gwe mukwano gwange yeekumira ku UG Updates TV. Nkutegeeza nti nno okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo ga UG Updates TV naye gwe atanabeera kubanga osubscribinga kutegeeza mukwano gwange subscribingako osharingeko kweno channel. Niwenjogerera Ssaabasajja Kabaka yatuuse dda era ali mu Lubiri ali ku ntebe ye alamula
gwe mukwano gwange eyekumira ku Yugi Updates TV. Tugenda kubanga tukomawo tubawe ebifa mu lubiri emmengo tulabe Ssaabasajja Kabaka atuukidde ku ki, biki ebigenda mu maaso, nteekateeka ki, ddala Kabaka abadde mulwadde tabadde mulwadde, nsonga ki yali yamutwala, byonna abataka balina oggimanya, balina obbitebya. Kale gwe tugenda kubanga tukomawo tuva ku Yugi Updates TV, teweerabira ku subscribinga gwe mukwano gwange eyekumira ku Yugi Updates.